newunyisa okulaba ng'omusajja nganze omulema munsekerera. Naye baganda bange neyanziza nnyo omuhanji okubanga olwaleero tonyoomye wadde ndi mulema n'onzikiriza nzije biseewo obubaka bwange. Bannayuganda njagala okubategeeza nti ndi mulema olwaleero kubanga Museveni. Yes! Tolimba bantu. Museveni kituufu. Don't lie people. Bannayuganda omutemu wuuyo. Wuuyo omutemu wuuyo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kukade ka notification obeere ng'otambula naffe mu nsonga nga zino. Olunaku olwajjo mwalabye abantu bano nga abavubuka bano ababiri abamanyiddwa nga Shami and Shawa. Omu azannyanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omulala azannyanga Museveni. Comments nyingi zazize nga ziva ku bigambo ebyo byennyini byenkugamba eby'abavubuka bano. Wabula nina message yenjagala okuleeta wano eya muganda waffe amanyiddwa nga Yeekolera music analyst. Endowooza gye yawadde, ensonga lwaki nsazeewo ndeeta endowooza ye, y'endowooza yange ku baana bano. Emabegakaawo ebintu bingi bibadde bizannyibwa nga comedy mu bintu ebigenda mu maaso bwebiti. Wabula waliwo moments ezimu tukkirize tugaane nga tezeetaaga kuzannyamu okuggyako ng'omuntu ayina ekigendererwa ekyenjawuloko ku ebyo ffe bye tuba tusobola okuba nga tulaba wampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Abavubuka bano baazannye ng'omu alaga nti ye Museveni era nga bulijjo badde nga bakola, omulala nga alaga nti ye Kyagulanyi, nti era ono azannyanga Kyagulanyi nti yafunye ekisago. Mu bigambo byayogedde ekisinze okubanga kindeetese eggulire lino nti simanya mmwe bakadaama ab'omu diaspora eno si documentary n'ebirala, ng'ogyeko ebigambo ebifaanana bwe bityo eby'okumookinga. Njagala kuwa straight message ya Yeekolera gye njagala obeere ng'ate ofuna bulungi nnyo, tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno mukutu ogwa Red Zone TV. Gwatanaba kubanga osubscribinga nnyongera okutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ejja kuba otambula naffe. Njagala nkuwa ebigambo bino nga sinaba kubanga nkuwa comment yange. Ensonga zino zirabika bwe tuziraba si bwe ziri, nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Yeekolera. Njagala okuwa comment yange mu ngeri entonotono ey'okusooka. Olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ya following abaana bano ku TikTok, njagala okkirize, njagala ogaane eno incident eteekwa okubanga bw'eba si ye yali entandikwa nga waliwo ekyaza okusibwa, kubanga si in case nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akufollowinze wabawo ekikyuka. Abaana bano His Excellency we yabafollowinga ku TikTok yaabwe, jjukira abadde afollowinga omuntu omu ne balaga nti afollowinga omuntu owokubiri nga be bano abalenzi. Oluvannyuma lw'okuba nti yabafollowinga, nze nkakasa baamanya nti ensi egenda kutandika okubawa attention. Kati mu kumanya ekifaanana bwe kityo, abantu abali emabega wa bino bye baazannye ateekwa okuba ng'awo ye moment we yalabukira n'amanya nti ensi egenda tandika okubawa attention. Kati kamala oba divertinga ng'obudde bukyali. Bigambo byange ebyo, naye kankuwa ebyabalala nga sinaba kubanga nkuwa ebya Yeekolera. Kampitireko wano katono nnyo nzije ate tubeere nga tutambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
buno obwana nabulabirawo nti si butuufu era namanya nti kino kye buli mu kukola si kuzannya komedi wabula bulina kye buyisaawo nga bwerimbika mu komedi bumukozesezza ng'ekyambalo okuleeta obubaka obuba bubutikkiddwa bugamba abantu kino abaana bano kye bali mu kukola kisukka kusesa abantu wabula balina obubaka bwe baagala otegeeza abantu abaana bano nzize mbalinnya akagero okuva lwe batandika ebintu bino nagamba kansooke mbaleke kubanga we mbagambirako wano nja kufaana n'omusajja omukulu alemesa abavubuka abato abeeyiiya oba nja kufaana n'owa National Unity Platform alwanyisa buli muntu gw'atakkiriziganya naye mu bizinensi ye naye abaana bano musobola okubalaba kyeyerudde kavudde ku nnyanjula abaana bano kye bali mu kukola si kuzannya komedi abaana komedi bamwambadde bwambazi okutuusa obubaka obubatikkiddwa abaana kye baagala oyisaawo bulijjo kubambadde mbalinnya kagere bakiyita Bobby ne Museveni be bamu bakiyita Bobby ne Museveni bawuddiisa mmwe bakiyita Bobby ne Museveni bawubuzaabuza mmwe bakiyita Bobby ne Museveni bakolagana bakiyita Bobby ne Museveni basisinkana bakiyita Bobi Wine nti yaafuna Museveni bali mu kumalamu omuwagizi amaanyi bali mu kumalamu Munnayuganda yagala enkyukakyuka amaanyi bali mu kumalamu Fuutu Soja amaanyi bali mu kumalamu omuntu yenna alowooza nti Uganda esobola okukyuka amaanyi balina ekifaananyi kye bali mu kusiiga Bobi Wine kye mutannalaba nti be bamu ne Museveni bawuliziganya ne Museveni balya ne Museveni batuula ku mmeeza emu ne Museveni Bobi Wine awuddiisa mmwe Bobi Wine ali mu kukozesa mmwe y'okufuna ssente emabegakaawo balina ke baazannye ne bakaleetera mu fomati y'akalanga oluvannyuma biwunzika nti Museveni ne Bobi beegobye bagenzi gye batunda ttaka nga Museveni agulidde Bobi Wine ettaka simanyi oba mwakategeera abaana ekintu kye bali mu kukola kisukka ku komedi abaana ekintu kye bali mu kukola kisukka katemba bamukozesezza oba komedi platform eyo gye bafuna eya komedi bagikozesezza ng'omuzindaalo oguddusa obubaka omanye ekitone wallahi ekitone kisukka maanyi ku radio kere ya BBC ekitone kikira TV amaanyi era obubaka obuyitidde mu kitone budduka okusinga obubaka obuyitidde ku radio justinga ku radio nti omwami John alanga mutabani we eyafudde oba abawulidde tegeeza abako n'ab'emikwano n'eŋŋanda kisukkawo kasita kiyita mu kitone kidduka nnyo Museveni yategeera amaanyi ga munnakitone era Museveni yategeera nti emmundu ya munnakitone ekuba wala okusinga ku mmundu eno ebwatuka ky'oba olaba ennaku zino abadde akozesa nnyo bannabitone okukkakkanya Kyagulanyi kaakati akooyo okukozesa bagashumba okugendanga ku radio beererejje Bobi be bamu ne Museveni kubanga abantu bababuuka bakimanyi nti boogeza bukyayi kaakati ne baleeta bano abakomedi nga baagala kikumulisa mpola bakikuteeka mpola because omuntu yenna bw'obeera oli mu kuzannya oyambala karakita ekireetera omulabi okugamba nti alaba ebintu ebiri oligino kati nga Tichampamire oyo Tichampamire wangi waabeera nga waliwo baminisita Mpamire olutuuka bakimanyi nti Mpamire naye olw'okwambala karakita baminisita ne basituka mukama waffe anaaba ayitawo ate nga tutudde okitegeera ne basituka nga Mpamire bamulabira mu kifaananyi kya Museveni abo abaana gye bakoma okuzannya Bobi Wine Museveni waakuba nti ono azannyanga Bobi Wine si artist yadde naaka tayambalangako ku karakita ya Bobi Wine ntuufu yadde naaka naye bw'ateekako akakofiira kano neyogeza ande nyenyenyenye ayina ekintu kyali mu kusiga mu bantu mpola kubanga yalowooza nti bamulabira mu kifaananyi kya Bobi Wine kaakati ayina ekintu kyali mu kusiga nti bawuliziganya batuula ku mmeeza emu ono omwana ne munne kye bali mu kukola kisukka ku kusesa abantu kisukka ku kusanyusa abantu abaana bano ekintu kye bali mu kuvuga kinene nnyo era nsaasira
Munnankyukakyuka bulijjo abalaba baba era bulijjo mbalaba buli gye babadde bakulumya mu kkowe eryo mbadde nga mbagoberera naye nsaasira nnyo munnankyukakyuka abeera mu comment section baba muzannya baba nkubidde eno baba bannange ne bana abaana nedda abo tebali mu kuzannya bayina ekintu kye bali mu kuyisaawo kyokka nga ate ekintu kye bali mu kuyisaawo kya bulabe nnyo eri struggle singa tekiyanguyirwe. Lwaki ntegeeza okukyanguyira gw'omulabi gwawe omwana oyo comment ye gwe ayina okwanguyira ekintu kino. Okimanyi nti oyo comedy tebamukuleetedde kusesa. Oyo comedy akakkanya ssuubi lyo, akakkanya struggle yo, akakkanya mukulembezeewo era ate majjako mukulembezeewo kigambo ate ekiyinza okufuuka ensonga ne kyandaalira mu bantu abala kubanga ali mu kukikola ayambadde karakita nti yooli mpola n'ekiri empola kikuta tolabangako kamunyeera kavuubiika naye mwana wattu tekagambangako nti nafudde enjala era still kakuta ne bana abaana gye banaakoma okukumogolako mpola gye banaakoma okukola ekintu kino mpola ojja kwesanga nga waliwo abantu be batuukiriza mu missoni yaabwe gye baali baagala bateekamu oba ekirowoozo kyabwe kye baali baagala okubakuza kubanga bali mu kibateekamu mpola naye nga kiri mu kwandaala. Teweerabira nti Museveni ayina enkola ya Roma teyazimbibwa lunaku lumu nga bw'olaba akubye emmenge eyo mpola tagituuse mu matabi. Kakati ne kino ekintu bakimanyi tekiyinza kukyusa lumu bantu naye olw'okuba kirimu ati kijja kukolebwa mpola paka lwe kinaatuusibwa. Olaba nti omuyimbi ayina amaanyi naye artist omuzannyi wa firimu oba artist omuzannyi wa comedy ayina amaanyi lwakuba nti bino baleeta bizeezengeri. Alina amaanyi kuba kuyingiza mu firimu eya true story nga bazannye enzannya ate naawe n'ogikabiramu. Kakati artist yenna alina amaanyi agakuyingirira ddala mu bwongo n'akwerabisa ne reality nti reality yeeno n'akuteeka mu aka akatimba kakwagala. Kakati bano abaana kye bali mu kukola kisukka kuzannya comedy bayina endowooza gye bali mu kuteekamu era bayina akatimba mmwe baagala okusibira endowooza yo mubeegendereze. Kakati mulaba kye yakoze wano wakati mu kuzannya ebintu bye ayinza okubireetera mu nkola ya Bobi Wine role model wange Bobi Wine idol wange naye vidiyo eyo olunaku incident lwe yagwawo lwe yafuluma gwayagala ennyo tannamanya ali mu mbeera ki tannamanya oba anaawona tannamanya mbeera ki kubanga n'okumusaasira teyamusaasira gwayagala ennyo role model we akawungeeza ako kennyini omwana n'agenderawo gye yabadde akutte muggo akutte bandage ataddeko akakofiira azalawa oba ye kyayita okuzannya naye nga ali mu kugegenyera atudde ne Museveni ayina message gyali mu kuyisaawo ku olwo lwennyini eri mu kuga nti mmwe mugenda okufa eno bye bamala okukola bye bakola bo basisinkana ku musaayi gwammwe kwe barayidingira ku bulamu bwammwe kwe bavugira ebyobufuzi byabwe. Akawungeeza ako kennyini that very evening incident lwe yagwawo omwana yaddukirawo comedy store n'omuggo naki mbw agenze kuzannya gwe sooka omubuuze was that comedy? Radio TV kwoli mwebale kubanga okyagoberera ebigambo biwulidde sijja kubyongerezaako ate sijja kubitoolako wabula guno si gwe gusoose era abantu bano badde bamanyiddwa okubeera nga ate guno gwe gumu ku mirimu gye bazze nga bakola era akantu akasinga batunda kye kifaananyi ekyo ky'olaba akantu ako
katunda nnyo era katambula nnyo nkakasanga naawe wampuliriza oyinza okuba nga wakalabako. So kati ebyo gye byatandikira ne biba nga bijja bitambula bwe bityo paka olunaku olwaleero bwe bazannye mu bye bazannye ebitandise okuleeta bannayuganda okuba nga beeraliikirivu eri abaana bano. Era muganda ffe yeekolera music analyst yajjayo bulungi ekintu kino yensonga lwaki nsazeewo nkuleetere akatambi ako beere ng'okalaba. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole kwata awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwate ne kade aka notification ajja kuba tomisinga nsonga yonna olwo tubeere nga tutambula ffenna. Neebaza mwenna abaataddeko obubaka olunaku olwajjo naddala obubaka obwabadde obw'amazaalibwa. Mwenna ababadde batugoberera era abaataddeko obubaka bwammwe munzikiriza at least mpiteeyitemu mu obwo obutonotono ate tubeere nga tweyongerayo buli yataddeko obubaka bwo bwatuuse bwabadde bw'amazaalibwa. Obubaka bwazze bungi nnyo newankubadde temwajjiddemu bwa message ya kusimu naye at least n'obwo obutono bwasobodde okujja. Tubwebaza mwenna abatambula naffe kyemukola kya mutawaana nnyo. Waliwo eyampaddeyo obubaka obw'okusimu naye erinnya saalifunye. Grace Kevin message yatuuse webale kubanga wantereddeko obubaka. Grace Kevin message nagirabye anyesiga ana ogamba otya message yatuuse Josa asobodde ziyitayitamu. Richard Lukwago message yatuuse. Ono teyataddeko linnya, ono ye Pato message yatuuse. Nakakande Zaina message yatuuse. Nakanjako Robina message yatuuse. Joana message yatuuse. Fazia message yatuuse. Namugambe Pauline Babirie message yatuuse. Namuddu Mariam message yatuuse. Niono Nangobi Joyce message yatuuse. Abamu tebaataddeko mannya. Nambi Hope message yatuuse. Jenny Bahaire message yatuuse. Sebana Nabukenya message yatuuse. Proud Muganda message yatuuse. Nassali Jenny message yatuuse. Nachanzi Faith ono ye Arnold Soldi Mirembe Tusiime Irene ni ono mulala Nakabugo Mire nga bulijjo. Kanyange Gladys message yatuuse. Nambi Kyambadde Godfrey nga bulijjo message yatuuse. Naluwoza Jane webale message yatuuse. Fatima message yatuuse. Shamsha Gre message yatuuse. Kuteesa Hassan message yatuuse. Imelda Dongo message yatuuse. Abbas Maire message yatuuse. Susan Globasera message yatuuse. Nanfuka Jane message yatuuse. Namutebi Masitula message yatuuse. Nakandi Banji nga bulijjo message yatuuse. Sophie Bax message yatuuse. Alupa Ntende message yatuuse. Kwagala MW message yatuuse. Jazira message yatuuse. Manemeka message yatuuse. Grace Nabwire Namawejje Wini message yatuuse. Masaka Tale Masaka Tale Tunga message yatuuse. Banaye n'abataddeko message ku WhatsApp mbebaza nnyo. Nantongo Jenny, mami wange mama Kevin Switzerland, muganda wange Makanga Jeff n'abalala mwenna. Neebaza okuba nga mwampadde obubaka bwatuuse ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Atanaba kuba ng'osubscribe nga kikole. Njagadde kuwa bigambo byayeekolera ku nsonga z'abavubuka abo era ze benkakasa oba byenkakasa obulungi nti obiwulidde bulungi nnyo. Naye nja kukusaba wano wennyini okwate ku kide ekya notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole ate tubeere nga tutambula ffenna. Tubeerawo wano nga tukuwa updates olunaku olwaleero mu bbanga siddene nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogerako eri eggwanga ku nsonga zennyini z'omanyi ezabadde zigenda mu maaso. Weeteeketeeke kubeera ku mukutu guno byonna ogenda kubanga ate obifuna era ndowooza tuwuliziganye sayidi eyo nga tukuleetedde ebigambo bya His Excellency byanaaba ayogedde ogenda bifuna ku mikutu gyaffe gino. Mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka
tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.